Timu Shiba Kalungi munatusonyiwa naye ate wano ku Newspark Channel famawulire tugakuwanga bwe tugafuna. Munnange mbubba wa Shiba Kalungi twogera ku Jaffa mbu baamugoba mu nnyumba mbwera Shiba waba agenze bweru w'eggwanga okuyimba mbu ayimbira bwereere mu UK sente zigenda wa musajja. Okitegeera nno mbu omusajja talina bulungi ssente ennaku zino. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Jafari bwe baamugoba mu nnyumba, the guy couldn't even get himself a house because he doesn't have money, which is not a problem. He does not have. Diana nangamba nabine ebigambo. Every time Shiba comes to sing in the UK, whatever she's paid goes to the boyfriend. In short, ayimbira bwerere sente ze zigenda wani wa musajja. Yes, because the guy talina takola takola UK teri mirimu mitono abagamba he owns Salabed. He does not own Salabed. He's a relative to a person that owns Salabed. Era abera wawonga nga yatekako nga yawandika Mutesi Sharoni Kampala telephone number. He does not own. He's a relative to a guy that owns Salabed. By the way, muchala wa Salabed ne mwami wa Salabed, that guy was Salabed. He's a very, very, very disciplined man. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Godfather wuna avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga za Kanre Mugume akosa ne mukyala we Ferguson. Kanre Mugume yalina okukubwa. Nawa awandiika bingi awo simanya baali baagala okunfuula ng'omusajja wulolo yerere asimanya abusing yerere. Kanale wayina okukubwa era kyamukisa mulungi wakubwa. Era omusajja yenna awolereza Kanale oyo omusajja aba talina magezi. Kanale baalyoka ne bamukuba era baalina okukuba bule wawono bule munnamawulire gwe mpulira abaza simanya empeta yagigula agitwala siwulanga ku mpeta oyo baali balina omukuba. Baali balina omukuba era kyamukisa mulungi baamukuba. Waikibenda alina okukubwa. Alulinde ngambaga naye alina okubwa ayagala tayagala bagenda kutimpula Waiki. Hey, this is just a cappella. Sasha Ferguson buli saawa abaakaaba kubanga Kanale abamukubanga eyabba empikuluba olusi Kanale n'asamba. Nze nasooka kulowooza nti Kanale wabbuba. Kanale oyo buli saawa mbu tabeeranga ko soba. Ekyokuba omukazi w'embu kimulinnyanga kibaaba n'ensasira n'omukazi wattu oyo baaba. Ba mukazi wattu buli saawa emiggo giba ginyukanga taaba gwe Kanale. Mukazi weeteka kuwembejja gwe Kanale. Mukazi weeteka kuyisanga mu mbejja. Mulago omukwana abantu bakuyita omutijja. Nenda byokola tebijja. Sasha Ferguson n'omukubira mu maaso g'abaana omusamba ekiraawo lomanga mpa abaana olw'ekifaananyi ky'obeera olaga eri abaana olimba naye ebyokola apaana ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa ekikufuula omusajja bugumiikiriza ekikufuula omusajja siga emaanyi g'olina katukakube wano kati munnange bawa Chosen Becky twogera ku Professor Ssekajja agenze n'akola live ku TikTok. Okitegeera nno mukwano nga woli mukulaba awo abadde live ku TikTok era nga wagamba abantu babeere nga bamubuuza ebibuuzo nga wayogera ne ku business ye. Kaakati ne tudduka mu comment section. Katusooke tukuwe akatambi kano then tubeere nga tugenda mu comment section. Yali waka eat water. Wale gambe kumazi njeko bagambe you I eat water. Evera kitufu sijja kukisobola. Wali wangambe eat water se. Just eat water. Chechoba. Mazi banyamanye.
amazzi banywamanyi ate nangambye ngali bwe tugenze mu comment section munnange bavuddeyo ne balyoka bagamba nti ekizibu mwe mutunoonya omulala n'alyoka agamba nti ye ng'afaanana tica w'Oluganda abaana bwe batyo bwe bamugambye ku live ye kaakati omulala n'alyoka amugamba nti osobola byakulabirira baana bino biveeko agamba mbwe ebya TikTok abiveeko ate ono n'agamba nti bambi kisebo kikwasa ennaku bw'atyo bwavuddeyo n'alyoka agamba ono n'agamba nti osobola byakusuula bakazi nga bw'owasa abalala okitegeera nno ndowooza osobola byakusuulawo bakazi nga bw'owasa abalala bw'atyo bwe bamugambye kati ku live ye munange mu comment section waliwo bwedda amugamba nti mbwali eki katukuwa akatambi banegambe ku mazzi njeeko bagambe if I eat water mu mawulire amalala oluvannyuma lwa Ashakama okuvaayo n'alyoka akirangirira mu lwatu nti omwana we wa comedian Mutoolo kaakati munange Shadia avuddeyo n'abeera ng'ate munnange ayogera ku nsonga zino avuddeyo n'alyoka amugamba nti Ashakama tatuleekaanira gwe wasaba Mutoolo olubuto bannange katubeere nga tukuwa akatambi kano naye nno Mutoolo bamugambye nti omwana amutwale ne ku DNA mbu yandibanga siwuwe tekerayo nga Ashakama yasabira Mutoolo okumufunisa olubuto badde abalungi bino bulijjo bye mbagamba nti bwe tuba tusimba layini y'abasingo maaza tujja kusimbisa abo be baawasa ne babafuula nga tebakigenderedde mwabeesabira okubafuula temulina lukusa yadde n'oluraising up your hand okugamba nti omusajja tampa buyambi gye buva ne gye budde omuntu weesabira okufunisa olubuto ng'omanya wagenda okujja zirabirira omwana gwe kenyini weesabira Kimutoolo okukola olubuto vidiyo weerinva gibasizayo mugende mugiraikinge mugisheyalinge mutuukeko ate kati otugamba nti Mutoolo yakuddukako already mu video Mutoolo yakugamba ye tanatuusa kuzaala talina ssente ku lw'ensonga naye mwana bwana talina busobozi mwe mulowooza nti ekyomuntu okubeera big tiktoka oba ekiro azuukuka n'agifuulamu ssente kyesimanyi gwe kenyini weesabira Mutoolo akufunisa olubuto so n'olwekyo Ashakama Vanessa mukyala Bulunoke temulina lukusa lusimba mu layini yaffe basingo maza be baafuula from nowhere kuba ffe twali innocent nga tetumanyi mi n'abalala bangi eyo batufuula nga tuli innocent naye mwabeesabira Vanessa wa Bulunoke watugamba yali one night stand era n'osasulwa naye gwe wagendera kushuwa ng'oyagala kuzaala mwana mulungi nga Buliyera nga teri yakukase n'obyeyogerera naye era naawe okola caption nti Bulunoke takuwa buyambi tolaba nti mutwe ngalabi kyogamba singa wakola nga bulijjo bye walinga okola ku bakasitoma abalala walifuusa singo maaza ekiri nti wakikola okyagala ng'era oli lwedde okukihandolinga ate owoza nti nali mwana muto wali mwana muto omwana omuto oyo gy'amanya googera nti nze najja nkigenderedde nga njagala nfunise lubuto no Ashakama wali mukwano gwa Mutoolo bwe mubeera ab'emikwano Mutoolo yalina girlfriend we nga bamuyita Sumeya akawala akatinya akasiraamu simanyina gye kadda kuba keekyawanya akaana akayiza n'okuba kaafa abakamanyi mukanoonyenonyeeku Sumeya yalina musajja we Mutoolo n'ajja wano n'akuba hiiti eyaturendinga ennyo nti Omutoolo abadde mu kibuga nga ayagala ogula ensawo naye nga tebikwatagana so nga ne Mutoolo si Mutoolo wabula Muganda tabeerangako Mutoolo just okubeera nti azanyanga abatoolo talenti ye Mutoolo bwe yakuba hiiti n'afuuka mukwano gwa Ashakama kama wali ku kyeyo nga Mutoolo alina girlfriend we ng'era babeera wamu n'ako akawala akasiraamu naye lw'okuba nti omwana ono teyalina fame ku intaneti wamuyiikiriza n'omutwalako bbaawe Ashakama wagende wa Mutoolo ng'omugenyi n'okyala ng'osula mu ntebe za Johnson ezaaliko akagoye nga kalinga oba bwa yero ne black ng'era otugamba entebe go yazigula engeri gy'ogulira entebe mu maka ga munno omufumbo mba simanyi we kitegeeza banange ba besti b'abantu mufune limiti kituufu omuntu bestiwo musajja oli mukazi tolina lukusa lugulira mu maka ga munno ntebe kuba watugamba nti entebe tezaali zoli muwala entebe zaali zizo wajjawo entebe egulira mu maka ga Mutoolo entebe oli just mukwano gwo ate gwoguze entebe ozisizaawo ekiri nti wali weetegekera bufumbo bwo ng'ate mu bufumbo mulimu omukyalo omulala mubeere beegendereza mu balina ba baba mu balina ba besti kyoba omanyi oli kumujja omulamba agenda okukwettira abo beeyita ba besti ba baba mmwe apart from mi kubanza nsisaawo limiti
nga buli kaseera akubira bbaawo teyebakanga tamukubidde eno video call eno simanyi audio call sawa era betextinga mukwano beerya vude wamutola toze wani ewa staboni ne wa staboni ate novaawo nofuna omuvubuka omulala yali akola mu visa omunyalwanda ate kati sawa zinowoza mbu mutolo yanyigira bwerere mutolo tata nkusaba vaayo okole interview mutolo vaayo okole interview tokkiriza akukubira linnya kuba ogenda nakufiirwa omulimu kuba kati kinalabyewo enaku zino kasita omukazi avaayo neyekalakasamu ng'omusajja bamugoba ku TV oba ku radio oyo omwana ayagala akulemesa mulimu kyokka woza mbw akyakwagala genda ku basajja balala va ku mwana wa munno omwesibako bakuzaala naye toyagala basajja balala mutolo bakuzaala naye ekisooka oli muntu mukulu okusinga mutolo wasoma mpaka senior 6 n'otwikirwa n'okolako ne mu banka mu finance trust novaayo n'ogenda mu bwakadama emyaka 7 novaayo n'ogenda e Dubai oli muntu mukulu kwesiba ku baana b'abantu kyova olabera muka video wano wali obuuza mutolo laba nti nkuze ndina okubeera n'omwana mutolo omwana mutalina emyaka 19 Eddie Kenzo uno yemulugunya lwaki yemulugunya ku tiimu ya Bebekulu oba ku nkambi ya Bebekulu bwe nkambi ya Bebekulu eri mukola obuvuyo mu campaign mu campaign za President Yoweri Kaguta Museveni nabyo katubikuwe waliwo entalo era ne bannamawulire tebatwata tukokuyima nga bavaawo bali ku oda abagamba enze temukwata nenga ekyokubiri era abantu baludde nababa ba midiya banatuula mu butiiba bonna bali ku peroolo era kumakya buli betuuzaamu kamera kenzo so kisi kyakubeeka kiri mu peni naye nze sibalinaako buzi etiimu yange tubalinaako buzi byateri gwe nali nga byetumira vumembu nafiise temugakwata temukolaki so and era tiimu yange nangi gamba let us just do our job. Waliwo entalo eziri mu gurupu ya Bebe era ne bannamawulire be batukwata tutuuka okuyimba nga bavaawo bali ku oda babagamba enzo temukwata naye nga lwayi ekyokubiri gurupu ye y'abantu baludde nababa ba midiya bamutuula mu butiiba bonna bali ku peroolo era kumajja buli betuuzaamu kamera kenzo muliwulire so si kyakweka kiriho mbeni naye nze sibalinaako buzi ene tiimu yange tetubalinaako buzi yes nobody even sigemanya bafiise temubakwata generational promoter and era kakati video gyembazanyiddaawo mwana mulenzi Elisa Musuuza naye ku kyenzudde Eddie Kenzo yalwala obulwadde bayita Bebekulu Eddie Kenzo yalwadde obulwadde bayalwala obulwadde bayita Bebekulosis Eddie Kenzo yalwala obulwadde bayita Bebekulosis ekikwewunyisa Bebekulu amaze wiiki namba nga tatendenga nalaleza muzeyi ngali mukola bigezo kuba yaddayo okusoma ali ku university nerengera omusajja era akyagugumukira ku linnya lye wiiki namba yakomyewo jjo ku lunaku lw'entungamu Bebekulu Yosisi taata ddagala ki erigenda okulaba nga tuwonya omwana Kenzo Eddie Kenzo ne kati okyawoloma simanyanga timu ya Bebekulu buli etunuzaamu kamera gwe nze Nobody Events generational promoter ndi mutegesi wa bivulu ndi promoter siberangako mugagamero siberangako wa silent majority I'm a concerned citizen in fact ndiomu kubali mu docket gye bakukwasa gyotamanyi mugaso gwa office gye bakukwasa ya creatives nja kutereza tujja kugolola ettumba paka ngozeemu ako understanding gana amalo ge waleeta mu bino ebintu sibi ebiri bye walimba nti kambata Eddie Kenzo ubanga paka ne kati okya complaininga mu abana ba mawulire golutuka nga bavaawo mu bwongo obutono bw'okozesa obwo nga tonna bakuwogera omalanga kulowooza Kenzo bwe waze mu Western Uganda wapangisiza yejeryo era likulembeddwa kansala Amoni musajja wange nne kikwewuunyisa oba gotomanyi era kansala Amoni oyo golaba
gwa mulowoozaako bulowooza ng'ozene mu Mbarara mu Western region okumukozesa fe twamulowoozaako dda ne mu Kampala nze yamuwa platform yasooka okulabikira ku TV ennene mu Kampala nze Nobert Events mu butono bwange kikyo wali omukoledde Amoni nga tonaba kwagala mukozesa kati fe bino byenjogera bya myaka 2 emabega Kansala muno nze namufunira program ku TV National Television mu Kampala gwe you are just a user kati Amoni nawe nkubuulirira tegeera abantu abatuufu Kenzo wobanga wafunye chance Amoni n'omukwata byatandikira kisolo bokwata Kansala Amoni ne tiimu ye mfucho kubanga ba promotinga gwe bakwogerako birungi bakukwata ngoli ku kamera batandika ku planning ate simanyanga timu ya Bebe Cool bwejja tujukwera bafete tukubeno tukubamigo you know that's kind of rubbish bakukwate bakurecording bakutekeyo ng'oyimba Kenzo kati ate mfucho kubanga bakukwatira ku stage kubanga ogamba ba Bebe Cool botuka ku stage nga bavaawo ate bafunye omukisa bana bakutte ate baka ground wali yonsiko toli ku stage nze ndowooza wandi utilizing ze bano obudde okitegeeza kikulwanya si Bebe Cool si bana ba mawuliro oyina selfish interests zongo omuntu bano Kansala Amoni era yabadde akubuuza eddoboozi yendi manyi ate akubuuza background nsiko kulwaki takukwata ng'oli mu kuyimbira abantu nga bafa ku stage bye twagala abere nga akusaayo ogenda ko ayo Bebe Eddie Kenzo, you are becoming a cry baby. Eddie Kenzo, you a cry baby now. Every now and then you are crying. Katovude kuba Bebe Cool, hiyo limu complaining ku Civic events, simanyanga kakabuloli nya stage bakujjako Kenzo. O complaining ku Yuma, where evident mu campaign ya the Civic events ya inatenda, waliyo ba service providers ye ba subrentinga, oba ba subcontractinga, waliyo Balamu events, waliyo JJ events. Kati ni mwese Uganda kwegaseko ne Jonad events byonna biri mu kyogabo nabonna era bakuwalana bakulwana Kenzo genda kabirira buli muntu kakati yagala tukuyonse buyonsa otutamye naawe osusiza Kenzo waliwo oluvuvumo olubadde lutandika bawagizi bange nga bagamba nti eyo mu wino wansi eyo Nakasero neri Kamwocha waliwo beejenti bomwe yeesimbyewo nga bagamba mbu bandeese mbunze njogere ebyo minister ebyo atasobola kwogera Honorable Minsa Kabanda mbu nyono obululu bwa opposition ye ayitewo jjajja ng'olagawa ngenda kusika ebitojiruzi ayina okuyitaawo era nina obukodyo kyenda mwenda obukuuma akalulu ng'ate siwali AI nina AI egenda okukuuma akalulu londa ddeeka abakumi b'akalulu bange bonna bwe bali nabategese tebalabwa ekyokubiri tewali yandeese toneteekako netegeerera nze ndi toli project sirina project chizi nze project myself of myself bakusimbyewo busimbi bambadde njagala nkikubuuze ebitambula bakuleese okyankalanya obululu bwa ab'oludda oluvuganya government bano bakubakajji bayitewo teronda basi terina mupiira mu Kampala olaba oli Honorable Minsa twabanda twamuyita jje tudiscussing naye mu debate teyajja muswazi w'ekitiibwa president nobera Minsa wakamana tuza kukubaganya birowoozo n'abantu bolowooza bosinga kitegeeza baba bakusinga nga binagaba bakadde nnyo baba beebase obudde abantu baba basumagidde ffe tubagamba mulonde abantu abali vibrant abamanyi n'ekyokukola era ffe tubasaba bannayuganda this time tolonda bibiina nakkala nandowooza londa busobozi bwa muntu bwolaba owa NRM ng'alina amagezi tikinga bwolaba owa opposition NUP FDC PFF ng'alina amagezi tikinga mulonde endowooza nowanda ebintu biringa bwe biri mugende mwagala nnyo ebibiina ne mulekawo n'abantu abaki ab'omugaso bwete etambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba